Kadama TV twabaleetedde emboozi y'omuwala gwe bagambye bosi gwe yagambye abeere nga yeebaka n'endiga mu ruumu eyo mwali ne vidiyo ne mugiraba. Baana bangi abavuddeyo nga bawa obujulizi ku bintu ebibadde bijja nga happeninga nga bibabeerako, era nga mwe muli ne Kadamu ono gwe ngenda okuleetera. Yagamba ennaku 2 ng'amaze okujja mu nnyumba eyo boosi we yamukozesa naye yamukozesa mu kirooto. Yakugamba yaloota boosi we nga bali mu kikola mu nnaku 2 zokka nga baakajja, era agenda okuzuukuka ng'ali mu mbeera ey'omukyalo okubeera n'omusajja. Agenda kunyumiza emboozi eno akulage n'ebintu bye balunda owaka. Balunda ebintu ng'enfudu, bintu ng'enjiibwa, bintu ng'emisota, kugamba ebintu bye balunda alaba nga mulimu amasitaani mangi. Bakadama bangi nja baleeta stories zaabwe, abavuddeyo ne batugamba stories zaabwe ng'ebintu byekuusa ne kwoyo omuwala eyatuleetera. N'ow'embuzi mujjukira nabaleetera ow'embuzi yagamba nti boosi we amugamba ayonse embuzi buli lunaku, ajja mu ruumu ye n'amugamba ayonse embuzi. So katubawe Kadamu ono akunnyonnyola ekyali kitya, kyatandika kitya, era ne boosi we kiki kyakola. Halo nyabo, oli Kadama TV? Gyebale ssebo Kadama TV. Nze bamutasha mu wano Dubai. Naye ensonga y'omuwala mpulidde gwe ndabye kale mbadde kwera kati nakagiteekayo kati nanti nateeka mu Kadama TV kati bulijjo tembitako. Kati ono omuwala alaze endiga, nange ennyumba gye ndimu ngitya. Olunaku nasooka ddala okujja, inshallah olunaku nasooka okujja simanyi kyantuukako ekiro bwe najja mu nnyumba muno. Nasooka kusula wa muganda we n'alyoka ajja mpiikingawo n'andeeta wano ewuwe ng'olwo banzigye ku woofiisi bansookeza wa muganda we ono. Embeera ennaku 2 nanona n'andeeta wano ewakaawe ndi kati nange simanyi kyantuukako ekiro. Bampa luumu yange nsula ku boys quarter, kuliko effumbiro newenjoleza newensula luumu yange, naye simanyi kyantuukako ekiro. Nali ngeyo asuze n'omusajja naye nga mu kirooto nalaba ali mu kirooto kulo neerabira okuteekako ku ruhande, nsuzaako essimu yange nsula wano mitwetwe nga ku ruhande eyogera paka ku makya. Kulo nagyerabye bati yaliiko muliro. Nange nkeera nzuukuka ekiro ngende nfuka essaawa 9 awo ngenda okulaba ntobye, esikaati etobye, omufaliso gutobye. Nina kyembadde sifuuse ku buliri, ogenda okunnya ku sikaati ng'amazzi gakyali mabisi nga ninga abadde n'omusajja, amazzi nga gawubira n'omusajja, amazzi ago ngeri gye gawunyamu nga bwe gawunya. Naye nga mutoto nalaba papa ng'asse nga ndaba tuli naye twebase mu kirooto. Ngenda okusimuka nga ntobye, nzenna kudduka mu kiyigo genda okukanaaba gampiseemu ennaaba omubiri nga kikyembadde kama kikyembadde. Nsooka nenfuna wuzi nensaala enkeera mba ndi ku sinki ssaawa 7 ez'emisana. Mba nga nateekako essimu ku ruhaani nga ndi mu ffumbiro, mba nga n'okuba n'essimu. Kati mba ndi ku sinki ssaawa 7, mba n'ebintu bino gyebiri. Shaitwani mwali mu Bawalabu munnange ng'amazzi gampita mbwepwa nenga endwadde piriyodi era naddukirawo nenzija mu luumu yange neneekebera noka ng'amazzi gampisemu gankulukusa nzenna. Ngenda ogawunyako nga ngina mbadde na musajja ku sinki. Can you imagine? Ku sinki emisana 7. Nagamba ya Rabbi kiki kino kyendiko nze. Nawulirako ng'abaana bagamba mbu ebintu bye bakozesa ne babeera ku sinki. Obaolyawo ng'amazzi gakuyita mu nze nga mpakana bannange gampitamu Dubai wano wendi. Enyumizaako mulamu wange nanga ye bantu balina shaitwani, bantu balina amajini, naabo omunnyo, teeka omunnyo
obundi emitwetwe teeka galiki emitwetwe nembigezaako mbiteekayo ekyo tekyaddamu kujja naye nga yampa welcoming party bagiyita welcoming ndowooza yali annyaniriza naye nga mmanyi byennunda nze ennyumba nagamba dda njagala kuvaawo na complainingira aba woofiisi okuva mwe nagiyingira mu Maachi nayingira Maachi 18 najja wa madamu oli naliyo nga 17 18 neyenvayo ne bandeeta wano bandeetawo 18 wendi munnange nina byennunda nze singa namanya nti balina enkoko balina biki nze sandize naye bangamba ogenda kulabirira abantu bakulu nze bantu bakulu kale nakoowa abaana nali Saudi nenvaayo nange era Mr. Calvin oyo yannyamba Mr. Calvin namukubira essimu nga boosi ankubye tampadde ssente zange ne bantwala ku nangamba mugamba akutwale ku ofiisi oba ku embassy nga nsijja ngenda ku embassy magamba mutwale ku ofiisi nengenda ku ofiisi ssente zange tebazimpa owe Saudi nengenda ne mu kkooti batwala mu wa ofiisi namutwala mu kkooti n'atwala oyo boosi wange mu kkooti yali looya teyazimpa nembeera ku ofiisi okumala emyezi 4 paka lwe bantikka omwami wange n'agendanga ku kampuni yange yeyandeeta Uganda okuva e Uganda okujja e Saudi nanyamba paka lwe nava e Saudi myezi 4 gye namala ku ofiisi boosi teyampa ssente zange za myezi 3 nenvaayo ne contract teyaggwako nenvaayo nentulawo kati nenga kanziremu ngende enkole naye singa namanya nti nze gyebandeeta waliwo ebirundibwa nze sandize naye banga bakulabira abantu bakulu nenga yikasa bantu bakulu nja kukola era covid bwe baggaliddewo nze navaayo 16 Maachi ne baggalawo 17 ekisaawe nange ninunda ebintu nina enkoko nina enfudu nnene kati zaabika amagi mu ttaka zaateeka amagi mu ttaka ne zibikkaku waliwo webiri wembiweera emmere waliwo omusenyu embuzi ziri 2 enkoko ziri ebimba biri 17 ebyenkoko nzigwe mulaba 17 teekako ebunyonyi balina enjiibwa enjeru manyi nga twebeeramu shaitwani waliwo e Uganda omuntu alina ezo enjiibwa bikinyi bagamba mulimu shaitwani we ate nga musawo Muganda oyo we Uganda naye n'enjiibwa ziri wano waliwo enjeru waliwo eza gure nze bannange mundeke nina obufudu obuto bwe nzija mu buyumba ne mbuwa emboga nange neeraliikirira nze gwe mulaba lumu omwana yaleeta omusota n'enziruka 10 baali bampise nebanga akyame mu jangu noyingira mu nnyumba ennene ng'omwana akutta omusota agutadde mu bulago nadduka nenfuluma ennyuma nempita mu lugi lw'emaaso nenfuluma ebweru nenyingira mu ffumiro neggalirayo baaseka ebyo nazza bigamba madamu ne mugamba madamu nfe emirimu gyenzito omukazi tampa byakukozesa nga tayagala kubimpa kati madamu n'ayogera n'oyo omukazi nze simanyi ku ofiisi banjigyayo kiro ennamba ya madamu sigina teyagimpa abandeeta baŋŋamba kati ojja tusula eddalu tuveeko sikyayogera nabo n'ennamba zaabwe oba naziwandiika naziteekawa kapapula nakanoonya kambula kati nze bwendi mu nnyumba muno gye ndimu ndiwo ku lwa Katonda paka lwe nalabye eno Kadama TV neŋŋamba kankwate eno ennamba tomanya insha Allah nyinza ofuna ekizibu ate ne bannyamba kubanga abandeeta baŋŋamba nja basula eddalu mbaveeko naye nga kambajjemu mu WhatsApp ennamba nziwandiika kapapula oba nakateekawa nanoonyeza mu nsaafu pula sikalabamu sina gye nzigya masimu gaabwe nemanya kati Dubai ndiwo bwobwo na Allah wange bwe nafunye eno Kadama TV neŋŋamba otyo bano nabo mbalina kati be bantu bennina kati nga mmwe bennina neŋŋamba naafuna ekizibu bano benŋendako naye omwana walaze endiga neŋŋamba ya Allah nange naabandyawo nga bandeetedde enfudu mbungiyonse zizino zigenda kuzaala zaabiika amagi zaagabika mu ttaka waliyo obuto bwe nzijja mu nnyumba nembuwa emmere nze ndabirira buli kimu ekiri mu maka muno kuva ku kufumba mpaka ku buli kimu nze nkirabirira naye nagamba madamu njagala kukomawo madamu kolo yakuba essimu nze simanyi kiŋŋaana nali ngenda kupaakinga olunaku olwa enkeera nga ngenda kupaakinga nga sigenda kola bagee muntwale ku ofiisi nga nkoyi naye munnange nali awo nga ndi mu kuwa nkoko mmere ndi awo mu lugo lw'embuzi
nengamba kantule nenkaaba nga mbeera nkaaba yo kale kintu nga kimuumya guma neŋŋuma kati mba ndyawo nga madamu akubye essimu nga ono madamu ampita madamu ayagala kwogera naawe nemuga madamu kyenamutuka madamu njagala kukomawo madamu nkoye njagala kukomawo emirimu ginsita madamu nkoye nga bire simugamba madamu njagala kukomawo yangamba tolina gy'olaga beera awo okole gudulaaka okwagaliza mikisa bagenda kukolera visa bagenda kuteekamu ssente nyingi nemugamba nze seebaka misana siwummulamu ndakira kunatanga bakuyita zuuka yuka genda okole nangamba oke agenda kuwa essaawa namba owummule nemuga njagala ndi off omukazi yangamba wawano bosi nze sigala off maka gange mbeeramu off yaki eyo naagiga nengamba kangume kankole madamu woku ofiisi angambe tolina gyodda beera waawe kwesina gye nkutwala nenga kati nze aneeganye nakomplaininga nabangamba korona linda korona gwe tugenda kukukyusa korona awedde banneefuulidde ne wano baganye okunzigyawo emirimu gyenzita mirimu gyenzita ekifo ky'omunda kinnuma bwe nagala madamu naye madamu ekifo ky'omunda kinnuma yangamba nywa lemoni subhanallah nywa lemoni ye yaŋŋambirawo nti nze tagenda kunsijanjaba tayagala kuwuliriza nti oli mulwadde ne waba olina ebbwa ku lugalo olina okufumba yanga saagala oŋŋamba ekyonna kimu kyakwatagana ku bulwadde aŋŋamba kaŋŋume nkole maleko contract yange kati ndi myezi nnyingidde omwezi ogwokutaano neŋŋamba kaŋŋume nkole naye bw'ayogedde nentya bwendabye endiga nentya nenga maama nange naabandi awo nga bandeetedde akafudu nti kayonse bannanga abantu abatujja e Uganda mubagambeko oba bano abavubuka baali babbulooka bebalabira ono omukazi abaana abantu abo abatujja e Uganda mubagambeko muboogereko bwe batutuusa eno ne batuwaayo gye batuwadde tebaddamu kutufolowinga tebaddamu kutufaako tabamanya nti n'omwana ali kuki omukazi gwe bampa oyo madamu oyawa ofiisi enamba yensigimanyi nze buli lwenjogera yanvuma buvumi awuliriza madamu yekka kagamba nze sibitegeera ndiwo ku lwa Katonda newe mba nfunye ekizibu bannange simanyi namba ya ofiisi era sigimanyi era yaŋŋamba sina gye nkutwala beerawo okole ne banno bavuddeyo mu mayumba ne mbazaayo nze okitegeera oyinza okwekyanga nti muntwale ku ofiisi n'owunzika ate ng'okomyewo kati kwegamba nze ndi awo bwe ntyo emirimu gimenye ekifuba kinnuma ekifo nze nzukka saa 11 netandika okulongoosa nina okuwa enkoko emmere ku saa 2 oba 2 3 zinsanga mmaze okuziwa emmere nennyingira effumbiro ekyo tekyandibadde awo naye emirimu gimmenya enkoko zimmenya ebisolo ebyo bimmenya mbitya nali ŋŋambye buno kankole emyezi 6 bwe ginaggwako nze nfulume ennyumba eno ngende ku poliisi bampe paasipooti yange nentya neŋŋandagawa gye simanyi ne poliisi gye ziri simanyi nekkubo lyenkwata sirimanyi nga mpula sigenda kumalako nabo contract nga njagala mbaveemu ntambule ngende ku poliisi poliisi ngigambe nkoze eki nkoze emyezi 6 ennyumba ngikooye ennyumba emmenya emirimu ye madamu agamba wano tewali mirimu yali yandeetera ki najja kulya buli mmere yabwerere kati bwentyo bwendiawo bannange bwendiawo njagala ngende ku poliisi nga mpezeza emyezi 6 nze ono sigenda kumalako contract emirimu ginzita ekifuba ky'omunda kinnuma omukazi yaŋŋamba lemoni munywa kiwona lemoni awonya ekifuba ky'omunda nze atakolola bannange simanyi kyakukola ŋŋamba wempeza emyezi 6 nfulume ennyumba eno ngende ku ofiisi ku poliisi ne ku poliisi simanyiyo kubanga bagamba oba okoze emyezi 6 n'ogimalako boosi abata kubanja ngende ku poliisi nve mu nnyumba eno naye ate naalagawa poliisi egenda kunfunira omulimu mpozi naaba nzira buzzi Uganda nga bampadde paasipooti yange ku ofiisi ku poliisi nga bagireese linnye bulinnya enzire e Uganda naye nga ate nakyo tekikola kale kwegamba sibitegeera bannaaye sibitegeera bwentyo bwendi bannange nange njagadde babuulirako bwendi tweyanza ddesebo